Ssemmango bamutta na lubango. Zansanze yafiira mu ddya nga sibisobola yegendedde. Lwaki ntandika okuyimbira mu nkambi e Lubaga? Njagala okubakakasa nti ow'amaanyi yabula waavuba, Lubaale Namalere bw'atyo yabula omwalo. Amaanyi ameemanye ge gamala ebita embuga. Kanneesuumuse ng'omumpi akkirira emasiira. Ndeke kwogera buvolongoti bannabulemeezi bwe bayogerera ku mbuga ebuzindi ti obuzindi babuzinze. Nze Kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere n'eddira Mamba Kakobozi akabbiro Ggongolo Nakawuka. Bassebo ne bannyabo, kino kitabo kiyitibwa Entabiro y'Oluganda olw'edda, kigula emitwalo 6 eri ggwe wenna akyetaaga. Ekitabo kino nze kennyini nze yakiwandiika mwe nakuŋŋaanyiza olulimi Oluganda olujja luzaawa. Kifune era okisome. Oyita Kasaalaba 256 751 47 oba oyinza okuyita Kasaalaba 256 788 461 228. Wuliriza, kino kyafaayo kyali ku Katikkiro omu wano mu Buganda. Bassebo ne bannyabo, waliwo eyambuuza n'aŋŋamba nti waliwo bakatikkiro ba Buganda abazze bafuna obutakkaanya n'abantu ba Buganda. Ye era ekyafaayo kye ŋŋenda okuwa kye kya Katikkiro ayitibwa Kawalya Kaggwa. Kawalya Kaggwa ono ennyumba yaabwe mwava yalaba omukisa, kuba mwavaamu bakatikkiro 2. Kitaawe wa Kawalya Kaggwa yaliko Katikkiro wa Buganda nga Isa Apolo Kaggwa, ne Kawalya Kaggwa mutabani we n'abaako Katikkiro ku mulembe Omuteesa. Naye ndi wano okubategeeza nti Kawalya Kaggwa yasimatuka okugajjambulwa Abaganda. Abazungu baamuyita ateese nga Katikkiro wa Buganda, bw'atyo n'ateesa ebintu Abaganda bye balaba nga byali tebikwatagana mu kaseera ako na Kibuganda kyali yeetaaga. Abaganda balina obuzibu nga omusolo gususse ku ppamba, omusolo gususse ku mmwanyi, era nga bo baali baagala kwesunsulira ppamba, baali baagala kwesunsulira mmwanyi, nga bakooye okubeera nga bakola naye ng'ekyamazima bababinikako bubinisi musolo gwa kimpatiira. Kawalya ye bwe yateesa mbazungu eyo, baamubuuza ki kye tuba tukolera ensi yo. N'abagamba ensi yange yeetaaga amasannyalaze, yeetaaga amazzi, yeetaaga ne posita ebyokutambuza amabaluwa. Wabula bwe yakomawo n'abyanjulira olukiiko lwa Buganda, Abaganda ne bamussa akasiriso mu lukiiko lwa Buganda nga yeeteteggula, nga bye bagamba nti empologoma enkadde eteegera ku luzzi. Ne bateega Kawalya Kaggwa kubanga bye yasaba Abazungu byali tebikwatagana na bizibu Buganda bye yali erina mu kiseera ekyo. Baabuuza Abaganda, Kawalya Kaggwa tiyandisabye masannyalaze? Abaganda abombire bye balina endowooza nti emiti gy'amasannyalaze bwe giyita mu kibanja ky'omuntu ebirime bikala. Ne bagamba mu ekyo yali alina okunnyonnyola. Yasabye masannyalaze kwongera kubakaliza birime oba nedda? Kawalya Kaggwa mu ngeri ey'enjawulo n'asaba amazzi. N'agamba ku nsulo wano Buganda ze tuyina ezikulukuta kye kyasabizza Kawalya Kaggwa. Ono gwenjogerako yali Katikkiro, naye yali mulembe gw'abantu bakyamu nnyo. Ne bamugamba ensulo zikulukuta, yalabye nga Abazungu ayina basaba mazzi, ekyo Abaganda ne bamutereka. Ekya posita bagamba tiyandisabye posita kubabinikako musolo gwa kimpatiira. Kawalya Kaggwa baafuluma olukiiko lwa Buganda, Abaganda ne bamusalako ng'enjogera ennaku zino weeri. Ebyafa bigamba awo wennyini awo ku luguudo lwa Kabakanjagala awo we baamusalirako. Kawalya Kaggwa yali ali mu mmotoka ye agenda, ne bamugajjambula era n'abayisimattulako n'adduka. Era awo Abaganda bajjawo n'enjogera egamba nti gundi ayise ku lwa Kawalya, nga tebakyayogera nti gundi ayise ku lugwanyi, nga baga ayise ku lwa Kawalya, kuba Abaganda bali bagenda muli obunyamanyama. Era ebyafa bigamba nti emmotoka ya Kawalya Kaggwa
bagiteekera omuliro yonna n'esaanawo lwa kusaba bintu byali bitakwatagana. N'olw'ensonga eyo, oyo ye Kawalya Kaggwa yali Katikkiro wa Buganda, mutabani wa Apollo Kaggwa. Nze Kanoonya Juma Omulangira w'e Bukerekere, gula ekitabo kino ku 600 osome ku ntabiro y'Oluganda olw'edda.